إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أبرغان بيبتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم بكل خير ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala obudde bwammwe ebiseera byammwe abifuule bya mikisa abifuule nga bijjudde obulungi obutagambika. Barakallahu fikum. Ekibuzo kyensooka okubuuza mu dduwa Allah tabaraka wa ta'ala mpuliriza, omwana wo asomera mu ssomero lya ddiini oba asomera mu ssomero eritali lya ddiini? Omwana wo asomera mu ssomero lya ddiini lya busiraamu, mulimu tawhidi gwe bamusomesa, mulimu Qur'an okugimanya, okugitegeera nti kitabo kyaffe ayibeerenga kwegamba mu kifuba kye erina makaana. Omwana wo mu ssomero lyasomeramu bamusomesaamu fiqihi, bamusomesaamu okumanya agenda kusaala atya, agenda kwetukuza atya, n'ebikwataganako ne ibaadaati ez'enjawulo. Omwana wo mu ssomero lyasomeramu mulimu ahadithi z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bazimusomesaamu. Omwana wo agenda kubeera mulabe wa busiraamu oba agenda kubeera mutaasa wa busiraamu? Omwana wo gw'otendeka, gw'oli mu kurabba, mu kulera, gw'oli mu kukuza, omwana wo gwe gw'ozaala oba gw'olinako obuvunaanyizibwa yenna, omusomeseza mu ssomero lya busiraamu oba si lya busiraamu? Ekyo ekibuuzo tokinnyanukula, kiri wakati wo ne wakati wa Allah subhanahu wa ta'ala eyakutonda. wa barakallahu fikum. Abooluganda, omusomo gwaffe silsilatu durusin hawla aljannati wannaari, lujegererwa emisomo egikwataganako ku jjana ya Allah tabaraka wa ta'ala n'omuliro gwe ow'ekitiibwa Allah azza wa jalla. Olwali tugenda butereevu ku paati ey'omunaana ku muliro gwa Allah tabaraka wa ta'ala, paati ey'omunaana ku muliro gwa Allah tabaraka wa ta'ala. wa barakallahu fikum. Era ng'omutwe gwa leero gugamba abwabu nnar, emiryango gy'omuliro gwa Allah tabaraka wa ta'ala, emiryango gy'omuliro gwa Allah azza wa jalla. Tukimanyi bulungi nnyo nti omuliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala guliko emiryango nga nejjana ye ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala bwerina oba bweriko emiryango. Nolikyo abwabu nnar, emiryango gy'omuliro. wa barakallahu fikum. Tugamba wabillahi tawfiq ti akhbara alhaqu anna linnaari sab'ata abwabin. ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala ayitibwa alhaqu wa huwa ismun min asma'ihi ta'ala, nga linnya mu mannya ge ow'ekitiibwa Allah azza wa jalla. Yatugamba dda oba yatulaga dda nti anna linnaari, nti mazima ddala omuliro gulina sab'ata abwabin, omuliro gulina emiryango 7. Omuliro gulina oba guliko emiryango 7. Yatugamba atya mu Qur'ani y'ekitiibwa? ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in. Abakaafu, abashiriku, abannanfuusi, bamujirimuuna, abeetwala nga bakitalo nnyo ku mateeka ga Allah, ku mateeka g'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abeetwala nga bakitalo nnyo kubakkiriza, bonna okiwulidde obudde bwabwe muliro jahannam.
bonna obuddo bwabwe muliro jahannam, endagaano yaabwe ewunzikira muliro jahannam nga gwe bagenda okuyingira. Omuliro ogwo laha sab'atu abwabin, guliko emiryango 7, likulli babin minhum juz'un maqsum, nga buli mulyango gwonna gulina omuteeko kugamba omugere, okiwulidde bulungi, omubale kugamba bagenda okuguyitiramu oba bagenda okuguyingiriramu omulyango ogwo. Wa barakallahu fikum. Qala Ibn Kathir fi tafsiri al-aya, Ibn Kathir agamba nga nnyonnyola aya eyo rahimahullahu ta'ala, agamba nti ay qad kutiba likulli babin minha juz'un min atba'i iblis, amakulu nti buli mulyango gwonna owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala yawandiikamu, kugamba yawandiika group ey'abantu, yawandiika abantu ab'enjawulo abagenda okuguyingiramu mu bagoberezi ba Iblis alayhi la'ana. Yadkhulunahu la mahida lahum anhu, bagenda kuguyingira oba bagenda kuyingira mu mulyango ogwo nga tewaliwo kyakkola, nga tewaliwo mbeera ndala, bateekwa buteekwa okubeera nti baguyingiriramu ababastahaq okuguyingiriramu. Ajarana Allahu minha, Allah tabaraka wa ta'ala tumusaba owekitiibwa Allah azza wa jalla, ajarana Allahu minha, owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala tumusaba abeere nga atutaasa omuliro gwe. Barakallahu fikum. Wa kullun yadkhulu min babin bihasabi amalihi, buli yenna oba buli muntu oba buli group, buli muntu agenda kuyingira omuliro jahannam. Tuli ku bantu bagenda okubeera mu jahannama. Buli muntu agenda kuyingira omuliro ogwo okusinziira ku mirimu gye, okusinziira ku bujeemu bwe, okusinziira ku bushiriku bwe, okusinziira ku bukafiri bwe. Wayastaqirru fi darkin bihasabi amalihi, era agenda kutebenkerera ku ddaala okusinziira ku mirimu gye gye yakola, okusinziira ku bujeemu bwe, okusinziira ku bwonoonefu bwe nga bwe bwali. Okiwulidde bulungi? Agenda kuwagamira, agenda kubeera ku ddaala, mu madaala g'omuliro. Okiwulidde bulungi? Mu levo z'omuliro okusinziira ku bujeemu bwe, mirimu gye yakola. Okiwulidde bulungi? Wanukira an Ibn Abbas, ate mwana wattu waliwo ekijibwa ku wanukira si Ibn Abbas, waliwo ekijibwa ku Ali ibn Abi Talib, qawluhu wa huwa yakhtub, yali lumu asoma khutuba, n'agamba nti inna abwaba jahannam hakadha, emiryango gy'omuliro jahannam giri bwe giti, emiryango gy'omuliro jahannam giri bwe giti. N'alaza qala Abu Harun, ono ayitibwa Abu Harun, agamba atbaqan ba'daha fawqa ba'din, amakulu nti mitendera oba madaala, okiwulidde, ng'agamu gali waggulu wa gannaago bwe gatyo. Amakulu nti omuliro si leve emu, nti abantu bonna bagenda kubeera ku leve emu, nedda, wabula steps oba madaala, okiwulidde, ng'akati abantu bagenda kubeera mu madaala ago kusinziira ku bujeemu bwabwe, kusinziira ku bwonoonefu bwabwe. Wa barakallahu fikum wa kathara Allahu min amthalikum. Wanukila anhu aidan qawluhu, era bw'atyo mu ngeri y'emu kimugibwako ekigambo ekirala ng'agamba nti abwabu jahannam, emiryango gy'omuliro jahannama, sab'atun, giri 7, ba'daha fawqa ba'din, nakani kugamba emiryango egimu giri waggulu wa miryango emirala. Okiwulidde bulungi? Emiryango egimu giri waggulu wa mirala. Okiwulidde? Barakallahu fikum. Fayamtali'u al-awwal, ogusooka gujja kujjula, amakulu eva esooka ejjule, thumma thani, oluvannyuma ey'okubiri, thumma thalith, oluvannyuma ey'okusatu, hatta tamtali'a kulluha, paka omuliro bwe gunajjula gwonna. Wa barakallahu fikum. Ebiri mu tafsiri ye eyitibwa emanyiddwa nga tafsir Ibn Kathir, n'engeri nnya lyayo tafsirul Qur'an al-azim, ndowooza bwe mbasiirabidde, al-azim, kigambo ekyo kisembayo ekyo, al-azim, ndowooza bwe mbasiirabidde, tafsirul Qur'an al-azim. Naam. Wa indama yaridu al-kuffaru an-naara, abakafiri bwe banaaba nga bagenze eri omuliro, okiwulidde, batwaliddwa eri omuliro, tuftahu abwabuha, emiryango gy'omuliro gigenda kuggulwawo, thumma yadkhuluuna khalidin, oluvannyuma baguyingire nga bagenda kugubaamu
obugenderevu n'obugenderevu nga Allah tabaraka wa taala bwatugamba nti wasiqa alladhina kafaru ila jahannama zumara. Mwana wattu abakaafu bagenda kubwa, bagenda kusindikibwa, bagenda kuwalaawalibwa nga batwalibwa eri omuliro jahannam naye nga bali mu bibinja na bibinja. Hatta idha jauha, paka bwe banaagutuukako, futihat abwabuha, emiryango gyagwo giggulwewo. Waqala lahum khazanatuha, abakuumi b'omuliro jahannam babagambe, alam yatikum rusulun minkum yatluna alaykum ayati rabbikum, mwe mwabaki ababaka tebabajjira nga bava mummwe mwennyini nga babasomera amateeka g'omulezi wammwe Allah tabaraka wa taala, wayunzirunakum liqaa yawmikum hadha, nga babatiisa n'okubatiisa olunaku okusinkana olunaku lwammwe luno. Qaalu, bagenda gamba bala, ddala kituufu bwe kityo bwe kyali, walakin haqqat kalimatul azabi ala alkafirin, wabula kikakafu oba kikakase ekigambo kyo kinnankani kya azabu, ebibonerezo bya Allah tabaraka wa taala ku bantu bonna abaali abakaafu. Eno suratu Zumar aya 7. Wa ba'da hadha al-iqrar, oluvannyuma lw'okwekakasaako n'okukkiriza okwo, oluvannyuma lw'okukkiriza okwo abaka baatujjira, okiwulidde, naye kye twakola twabalimbisa nga mu suratul mulk bwe kiri, okiwulidde, bala qad jaana nadhirun fakadhabna, omutiisa yatujjira ne tusalawo kulimbisa. Kati oluvannyuma lw'okukakasa ebyo nga babyekakasaako nti mu butuufu bwe guli ababaka baatujjira, kiki ekigenda okubaawo? Yuqaalu lahum, bagenda gambibwa, udkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha, muyingire emiryango gya jahannam, mugenda kubeera mu jahannamu muno obugenderevu n'obugenderevu. Fabisa mathwa almutakabbirin, mwana wattu budde bubi nnyo obw'abantu abeekuluntaliza ku mateeka ga Allah tabaraka wa taala, abeekuluntaliza ku sunna z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abeekuluntalizanga ku baddu ba Allah azza wa jalla abakkiriza. Eno suratu Zumar aya 7. Wa barakallahu fikum. Naam, wa hadhihi al-abwab, emiryango neegyo, tughlaqu ala al-mujrimina, gigenda kuggalira abajirimu bonna, abali abononefu bonna, bakiwajji, okiwulidde, bamawale, banantagambwako, okiwulidde, emiryango egyo bamaze okuyingira gigenda kuggalwawo, amakulu gigenda kuggaliramu abantu abo bonna abayingidde. Fala matma'a lahum fil khuruji minha ba'da dhalik, oluvannyuma mwana wattu wabeere nga tewali ssuubi lyonna, tewali kyansi yonna yakuguvaamu oluvannyuma lwa embeera eyo. Ng'owekitiibwa Allah tabaraka wa taala bwatugamba nti walladhina kafaru bi ayatina hum ashabul mash'ama, abakafiiri abawakanya amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala, hum ashabul mash'ama, yani ashabu shimal, be bagenda okubeera ku kkono, alaihim narun muswada, nga balina omuliro mwana wattu nga muswada, ay mughlaqatul abwab, amakulu nti ng'emiryango gibaggaliddeyo, nga Ibn Abbas bwakivuunula, mughlaqatul abwab, okiwulidde bulungi, ng'emiryango gibaggaliddeyo. Mujahidu yagamba rahimahullahu ta'ala nti kugamba galeeta lugha y'ekigambo ekyo muswada, n'agamba nti aswada albaba bilughati Quraish, mu lulimi lw'Abaquraish, aswada albaba ay aghlaqahu, amakulu nti aluggadde oluggi. وبارك فيكم. نعم. وقال الحق في سورة الهمزة، ربوة الحق الله تبارك وتعالى ناقام بسورة الهمزة وشورد يقام باتيا ويل لكل همزة لمزة، وكبنا بنا امتوانا omuliro ekifo wail mu jahannam kiri eryabo bonna abajirega, abageya, abakakkanya, abakkiriza, abaddu ba Allah tabaraka wa taala abakkiriza, okiwulidde bulungi, nga babageyesa amaaso, babageyesa emimwa okulaza, okiwulidde bulungi, engalo okusonga okwo basongasongamu, bwe bageyageya, bwe boogera obugambo, bwe bakkakkanya, bwe bagirega, abo balina ekifo kyabwe special eri muliro jahannam, okiwulidde bulungi. Wailun likulli humazatin lumaza alladhi jama'a maalan wa addada,
oyo akunganye emaali ye mwana tunabeerawo ng'agibala era bw'abala ne yeebaka n'abeera satisfied emaali weeri naki yahsabu anna maalahu akhlada ng'alowooza nti emaali ye egenda mubeeza wano ku dduniya obugenderevu n'obugenderevu mbu ku dduniya taaveeko kalla tekisoboka si kituufu ekyalowooza layumbadhanna fi lhutama ay layulqayanna bajja kasukibwa mu muliro gwa Allah tabaraka wa taala aguyise hutama nga bwe twakulembedde okugamba nti amannya gonna mwana wattu ga muliro gumu jahannama hutama lava n'amalala okiwulidde bulungi n'olwekyo bagenda kasukibwamu wama adraka malhutama naye gwe omuliro ogwo ogutegeera otya mwattu Allah n'agunnyonnyolako katono n'agamba nti naarullahi lmuqada gwe omuliro gwa Allah tabaraka wa taala omukume ogwatwala ebiseera nga bagukuma okiwulidde bulungi ne gukyusa kala ne guddamu eno ne guddamu eri mukambwe okufa obufi gwe guli wayeera allati tattali'u ala al-af'ida yani tuhriquhum ila al-af'ida wa hum ahya ogugenda okubookya bananyini gwo ogenda okubookya wallahi nga gubasenserera ddala paka ku mitima okiwulidde bulumi bugendera ddala paka eri ku mitima gubasensera gwokya emibiri ne guyingira munda bwe gutuuka ku mutima ne guddayo ku mibiri ne hakaza okiwulidde bulungi hakaza routine okiwulidde gukipinga onu nga gwetoolola gwokya jukira nti endiba ensusu bwe ziggwako nga Allah subhanahu wa ta'ala azzaako endala iyadhan billah nasalu Allah subhanahu wa ta'ala tusaba Allah azza wa jalla tutasa omuliro gwe ya rabbi barakallahu fikum abamanyi batugamba bulijjo nti kugamba inna ajsadana emibiri gyaffe ala nnaari la taqwa ku muliro gwa Allah tabaraka wa taala wallahi tegimalaako tewaligamba nti wakajjuza nnyo nti omuliro oyinza okugusibira gukwokya ate oba oguku duniya tegusobola kakati ate olwobutyo gwaku akhira buli naatuuka nanka nekukwata kubikwataganako mu kwokya kwa jahannama mu kwokya kw'omuliro ogwo tunaabiraba okiwulidde bulungi ne tulaba gwokya gutya ne tulaba obukambwe bwagwo biidhinillahi taala tugenda bituukako mu maaso abo insha allahu taala Allah gamba innaha alayhim mu'sada yani mughlaqatul abwab bagenda kubeera nti kugamba emiryango gibagaliddemu abanaabeera omwo mu muliro tusaba Allah gututaase fi amadin mumaddada okiwulidde bulungi nga bali mu kugamba amadin kugamba tafasiri zijjanga zaawukana nga Ibn Abbas bwatugamba nti fi amadin mumaddada yani al abwab hiya al mamduda emiryango gye gigenda okubeera nga migazi ate miwanvu okiwulidde bulungi migazi ate miwanvu ate Katada n'agamba nga ayitira mu qiraa ya Ibn Mas'ud inna alayhim mu'sada bi'amadin mumaddada iqraa yani ya Ibn Mas'ud okiwulidde bulungi amakulu nti emiryango gyabwe gigenda kuba migazi yes naye nga ate giriko enkondo za byuma okiwulidde bulungi giriko bipayipo bya byuma bigazi biwanvu okiwulidde bulungi nga bye bigaddewo bwegati emiryango gigaddewo yes nga mu edda mu kyalo mu byalo abakulirako mu byalo emiryango egyo nankati emiryango bagiggala nga bakadde baffe oluusi nga bibeera biti okiwulidde bulungi bateeka eri ku nkomerero y'omulyango ne ku nkomerero y'omulyango amalobo bwegati kati ng'aleeta ekiti n'akiteekako bw'ati weyabayi nti oli bw'abeera ng'agezezzaako okuggulawo eri munda asanga nga mwana watta oluggi lulinayo obusitako nga terusobola kweggula okiwulidde bulungi yawagiseeyo oba yataddeyo ekiti n'olwekyo n'emiriro nankati omuliro jahannama emiryango bwe gityo bwe gigenda okubeera okiwulidde bwe gityo bwe gigenda okubeera kati ate Muqatil yagamba okiwulidde atbaqatil abwab alayhim emiryango gigenda kubaggaliramu thumma shuddat bi awtadi min hadid oluvannyuma giggalwewo oba gibeere nga kigamba gyebasibwako okiwulidde buli giteekebwako enkondo okiwulidde nga za byuma nga byamaanyi Allahu akbar tusaba Allah tutaase ya rabbi hatta yarji'a alayhim ghammuha wa harruha okiwulidde ekyo lwaki bwe kityo lwaki emiryango ginyozebwa nnyo mu kuggalibwa naki oweyabayi nti ebbugumu lino buli linaabeera nga lijja bwe lityo gujja gulinga okugenda okufuluma mu mulyango gusanga waliwo
busitako waliwo olugirugale wakiwulidde bulungi kati definitely ebbugumu libeera liteekwa kudda munda n'omuliro gwe nyini gubeera guteekwa kudda munda tusaballah tabaraka wataala tutasiba nange barakallahu fikum n'omuliro gwa Allah subhanahu wataala sigwa kuzanya n'akamu n'akeddagala barakallahu fikum. Naam, wakati tuftahu abwabu nnaari emiryango gy'omuliro mwana wattu gisobola okuggulwawo ko oluusi watughlaq ate oluusi ne giggalwa qabla yawm alqiyama ekyo bifo qiyama ng'olunaku lw'ekiyama terunnatuuka. Fakad akhbara almustafa sallallahu alaihi wasallam nabbi waffe yatugamba dda alayhi salatu wassalam anna abwaba nnaari nti mazima ddala emiryango gy'omuliro tughlaq fi shahri ramadan emiryango gy'omuliro giggalwawo mu mwezi gwa Ramadani nga mu hadithi ya Abi Hurayra ajja ku Nabbi sallallahu alaihi wasallam ngombaka agamba alayhi salatu wassalam idha jaa Ramadani wajja wayingirawo futihat abwabul janna emiryango gy'ejjana mwana wattu gyonna giggulwawo wa ghulqat abwabun nar emiryango gy'omuliro ne giggalwawo wasuffidat ash-shayatin wa maradatul jinn sitaani zonna ne zibeera nga ziteekebwa ku njegere zikaligibwa ku njegere n'amajinni gano ameewagguzi kakati ate bw'otunulako eri mu Tirmidhi era hadithi ya Abu Hurayra wakiwulidde nabbi ng'agamba sallallahu alaihi wasallama nti idha kana awwalu layla min shahri ramadan mwana wattu ku kiro ekisookera ddala oba mu kiro ekisookera ddala mu mwezi gwa Ramadani kiki ekibaawo mu kiro ekisookera ddala mu mwezi gwa Ramadan agamba suffidat shayatin wa maradatul jinn sitaani zonna wakiwulidde zigenda kukaligibwa ku njegere wa maradatul jinn n'amajinni ameewagguzi wa ghulqat abwabu nnar emiryango gy'omuliro giggalwewo gyonna falam yuftah minha babun wabeere nga tewali mulyango gwonna guguddwa agamba nti wafutihat abwabu aljanna emiryango gy'ejjana giggalwewo mwana wattu gyonna falam yughlaq minha babun wabeere nga tewali mulyango ate gusigadde nga muggule wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa kathara Allahu min amthalikum. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala olwaliro ng'olwaliro atugase n'ebyo omulundi ogujja tujja kukwata ku mutwe omulala biidhnillahi ta'ala olwaliro mukkiriza ab'ebitiibwa tukomaawo naye nga tufundikira barakallahu fikum twongere okubuuza ekibuuzo omwana wo gwe obuvunaanyizibwa ku ye omwana w'oyo asomera mu ssomero ki essomero lyasomeramu bamusomesaayo ko ku aqida tawhid essomero lyasomeramu bamusomesaayo ko ku sunna z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam essomero lyasomeramu bamusomesaayo ku Qur'ani ekitiibwa essomero lyasomeramu bamusomesaayo ko ku byafaayo by'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, essomero omwana wo mwasomera basomesaayo ki anta almas'ulu ya akhi gwe obuuzibwa gwe you are the answerable wakiwulidde bulungi gwe oli responsible ku nsonga eyo naye amama Allah omwana we yajja kwekwasa mu dduwa Allah subhanahu wa ta'ala singa abeera nga tali mu masomero ga busiraamu oyinza obutamuyitako yawma alqiyama. Mbuuza ekibuuzo omwana we asomera mu ssomero ki essomero lyasomesaamu basomesaamu ku Qur'an mulimu ku tawhid mulimu ku hadithi mulimu ki essomero lyasomeramu omwana wo okiwulidde essomero omwana wo lyasomeramu basomesa ki basomesaamu obusiraamu omwana akula nga amanye eddiini ye mulimu tawhidi okwawula Allah subhanahu wa ta'ala mulimu okuvumirira n'okulwanyisa shiriki n'obunnanfuusi ekyo nagambye nti gwomanyi kiri wakati wo ne wakati wa Allah subhanahu wa ta'ala eyakutonda wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.